mu kanyumiro kaffe manya olugendo lwange olwali lukatutunulire ku gyenvudde w'omuyimbi nakinku ddala wano mu Uganda amanyiddwa nga Chris Evans ag'obuzaale ye Christopher Evans Kaweesi yazaalibwa mu mwaka gwa 1987 mu disitulikiti y'e Wakiso. Yazaalibwa omwami Christopher Kakooza awamu n'omukyala Jenny Nabwami, wabula kitaawe yava mu bulamu bw'ensi nga Evans jjajjaweza emyaka 13 gyokka, yasigaza nnyina kyokka naye yamuva ku maaso ng'aweza egy'obukulu 14. Bano olugendo lwabwe olw'obulamu balwunzika Chris Evans asigadde mu bibiina ebyowansi. Awo nno we yakimanyira nti kati ezaali embike z'ensagazi yatandika okweweerera era ng'ensimbi azijja mu bugu by'obutagambika, wabula n'asobola okumalako ebibiina ebisooka. Ku mutendera gwa secondary Golden yamuwandako ddusu omukulu Ernest Kakulira eyali akulira essomero ly'Amasooli Secondary School yeyeeyamu okumukwasizaako okutuuka ku ddaala ery'essiniya ey'okuna. Olw'okuba yali aliyise bulungi, ekyo kyawaliriza kojjaawe okumwongerayo mu kibiina eky'essiniya ey'omukaaga ku ssomero lya St Mary's erisangibwa e Kitende. Ku mutendera gwa yunivasite yayolekera ku ssettendekero wa Makerere. Eyo yasomera ku buyambi bwa gavumenti era we yaviirayo ng'akukunuddeyo diguri 2 mu by'obulimi. Okuyimba yakutandika muto nnyo ddala era ekirowoozo yakijja ku kitaawe. Yali muyimbi mu Busawula Church of Uganda era ebiseera by'okuyimba nga bigobye. Bano bagendanga babiri. Mu mwaka gwa 2007 yatandika okugezesa amaloboozi ge era we twatuukira mu mwaka gwa 2009 ng'afulumizza akayimba kaakasooka akamanyiddwa nga Lihana akamutunda eri abantu. Mu mwaka gwa 2010 yafulumya akayimba akamanyiddwa nga Ndikusasula ki, wamma ate awo n'asajja kuliira ddala. Omwaka gwa 2011 yakola konsati ye yasookera ddala eyasomboola abantu okuva e Bule n'Ebweya. Omwaka 2015 ye n'omuyimbi Rema Namakula bakola akayimba akakyaka ennyo ku mimwa gy'Abannayuganda akamanyiddwa nga Linda. Era omwaka gwe gumu yawangula n'award eya Best R&B okuva mu bakulu aba High People Music Awards. Wabula tetujja kwerabira mu mwaka gwa 2018 Chris Evans yagwa mu batemu abamugwako ekiyiifuyiifu era n'akubwa ennyondo 7 ku mutwe n'atwalibwako na buli kimu ekikye. Ebyo byonna byamutuusibwako mu bitundu by'e Rungujja ekisangibwa mu divizoni y'e Rubaga wano mu Kampala. Kanjira nkukomyawo, mbadde Jamii Radio Uganda okukuweereza. Abankumire.